ekigambo kye bayita okusiiba nsonyi omusimanye neyo katini buli lwosiiba kwewaayo kubanga ne Yesu bamubuuza lwaki abayigirizwa abo tebasiiba ansa gye yabaddamu yali emala yali waali ati omugole kawasanga wali ate kati basiibire ki basiibe ku lunaku lw'embaga ekyo ne kitulaga nti ekisiibo kyaffe kyekintu ekituleetera okuba nga twagala presence yebeerewo mu bulamu bwaffe so buli lw'oyaayaana presence ya Mukama okubeerawo mu bulamu bwo ekimu ku byo buli lw'ojjawo emmere ey'omubiri saawo emmere y'omwoyo so replace the food with the word of God and prayer bw'osiiba nga tosoma bayibuli nga tosaba oli mu hunger strike ebyomubiri ojja bifuna ezo benefits z'omubiri weeziri kyova olaba nti n'abasawo bakikozesa mu kujjanjaba abantu ne bagamba funayoko 16 hours without food in your body nga toteekayo funayoko essaawa 16 funayo essaawa 12 ebyo byonna bajja bigamba nga bo bakimanyi tebatunulidde eri benefit eri spiritual ey'okuyaayaana okufuna okubeerawo kwa Mukama bo ne batunulye n'eri physical ekitegeeza nti buli kintu kya Mukama eky'omwoyo n'omubiri gufunamu buli lw'ofunamu mwoyo omubiri gugenda kufunamu so omuntu asiiba okay lw'ofunamu mwoyo n'omubiri nga lw'ofunamu omubiri vice versa tekola so buli omwoyo katukiddemu ekifuna kwe kuba nti bw'oba ofunye mu mwoyo ne mu mubiri ogenda kufuna naye bw'ofuna mu mubiri mu mwoyo not necessarily mu mwoyo osobola oba nga ofiiriddwa